bunaku betaaga Rosemary wa miliyoni 10 mwaka. Nyagala abasajja n'abakyala bagenda kugabana sente ezo buli lunaku oba buli mwezi ng'otwayo taaneeki awo dende miliyoni zo 10 buli mwezi. Bwe kikaana buli myezi 3 twetaanerwa. Alo mumpimire mbalabe alo abala balinga bali ku Salt TV. Siri ku TV ndi wanu. Hana abala babera ku TV nagamba je ebiri abala bazisenga bambega bazeketa bameka nga bazisenga mbega yimirira abasenga mbega ano mulala nawe yimirira jangu wanu mbega musalamu nawe jangu wanu mbega oyo musalamu nawe jangu yangu wagwe nyagala omukazi yasenga mbega batwali musitowa yoka tobatwala mu byuma byange ne sister jangu mukwano sister kwata obaito wanso kitundu bali kolabo tunakasi batwale musitowa yoka bali Rosemary bunaguze mu weeks 2 bayenkana bajja batugambe sente zirumu tobatwala mu byuma parking soda bala baina za kamera bambega ba UNBS batwale mu Rosemary musitowa mu yoka tobatwala mu nyingi bagenda kutusera ekiro kato omusajja bano bolaba kyekibale nga tebagala mu Uganda babeere nga balina factory wano nga lo material ava mu bantu ba bulijjo obugaga 50% mu bugabana n'abantu beeri kati kyekibagaana bwe bazimba factory wano ne bafuna amazzi g'obwerere chemicals zonna ziva mu nsi zaabo bazireeta ekiro ne baddira pipa z'amazzi ne basuulamu obukerenda bwe bati ne bafulumya soda ku makya kati susawo Uganda kyekyerwanisa nga mmotoka yaffe bwejja neetikula soda owammwe ate tuke Rosemary n'obumyu babaleke miliyoni 10 ku kyalo baleete Rosemary n'obumyu. Bannange abooluganda ngenze emmanju eyo ne tulaba mu sitoowa ddala kituufu gyekiri gye bagamba nti Rosemary mungi nnyo. Ate bulanga sister gamba nnyo. Bannange mungi nnyo kubanga wonna okutuuka eri waggulu mungi ate omu batugambye tibamututte mukuba naye bituufu bya ddala omwami ono byayogerako bannange kituufu abantu abasobola okulima bannange tumulime amugula si bya bulimba sikyalimbe katakinkakasa katakiriza tumukubira engalo z'amaanyi teyanzaamu